Wakati w'omwaka 2019 okutuukira ddala mu 2021 eggwanga Uganda lyagwamu nnabe olw'ekirwadde ekya COVID-19 ekyalumba ensi yonna nga n'ekyaddirira gwali muggalo ogwaviirako abaana ab'obuwala abato okufuna embuto nga tebanneetuuka era nga wetwogerera bali mu kulabirira baana baabwe. Wabula minisitule y'ebyenjigiriza yavaayo n'enteekateeka ey'okukkiriza abaana bano baddemu basome wabula nga abakulu abatwala ebyobulamu mu disitulikiti ey'e Wakiso wamu n'abakulembeze bagamba nti bakyasobeddwa olw'abaana bano abakyalemeddwa okukwasaganya ebyokusoma wamu n'okukuza abaana baabwe nga n'olwekyo beetaaga obuyambi obw'enjawulo. Biseera naddala ebya lockdown baafuna embuto ne bazaala ate nga bazzeeyo ku masomero. Mu disitulikiti ey'e Wakiso yokka abaana abasoba mu 1,000 be baafuna embuto nga bato mu biseera eby'omuggalo nga kino kyawaliza gavumenti okusaba abasomesa bakkirize abaana bano basome nga bwe bakuza n'abaana baabwe. 1 to 4 wakati w'emyaka 15 ku 19 abaana basangiddwa nga be bafuna embuto mu kasukyo kano. Okusobola okugonjoola embeera eriwo abatwala ebyobulamu mu disitulikiti ey'e Wakiso bakubye olukungaana ku kitebe kya disitulikiti okutema empenda ku butebe bayinza okuyambamu abaana bano n'okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya ng'enteekateeka ewumiddwamu omutwe ab'ekitongole kya AIDS Information. Akulira ebyobulamu mu disitulikiti eno Dr. Mathias Rugoloobi ategeezezza nti bamaama bano abato basanze okusoomoozebwawo kw'amaanyi mu kusoma nga bw'alambulula. Obuzibu mu byenfuna byabwe kuba kati alina okwebeeza ku ssomero naye alina n'okulabirira omwana ali ewaka ate ng'abaana oluusi tubalaba nti bali mu bajjajja baabwe ekintu ne kiba nga nabo bennyini bakyanoonya mbaddewo ntya. Ssentebe wa disitulikiti ey'e Wakiso Matia Rwangabwanika agamba nti abaana okufuna embuto nga bato kussa n'okusaasaana kw'akawuka ka mukenenya kivudde ku gavumenti n'ebitongole binnakyewa buli budde okussa essira ku bakyala n'abaana abalala bokka olwo abalenzi wamu n'abaami ne balekerwa ebbali ng'ate omukyala yenna ku nkomerero yeetaaga okufumbirwa omusajja ateekeddwa obulungi. Kizibu omuwala oba omukyala omuto okufuna AIDS nga talina mwami. Kati n'olwekyo puroguramu etunuulira abantu binani obuntu. You see, bwe twali tugenda mu affirmative action, it was about equality. Bano basabye ebitongole binnakyewa wamu ne gavumenti okusennya essira ku bantu abawangalira mu bizinga kuba bba ekyokwenyigira mu bikolwa ebisaasaanya mukenenya wamu n'okufunisa abaana abato embuto tebakitwala nga nsonga olw'okubulwa okumanyisibwa. Mu bizinga tufunye bayipiza ab'enjawulo naye abasinga tebaagala genda mu bizinga naye ate nga abantu b'ebizinga babulabe nnyo n'okusinga balabe tunuulidde kubanga batambula tebabeera mu kifo kimu. Kakati singa tubaleka nga tebafiiriddwako ne bafuna obulwadde buno ate ne bagenda mu bifo ebirala bongera okusaasaanya ate abawumya omutwe mu kulwanyisa mukenenya n'okutaasa abaana ab'obuwala n'abakyala boogedde ku ngeri gye bagenda okuyambako ku baana bano abazaala nga bato n'okukendeeza ku kusaasaana kw'akawuka akaleeta mukenenya. Mu nteekateeka eno era tulinamu n'okubanga badose girls and young women bano tubawa entandikwa oba okwongerezaako ku kye baba balina okuddayo ku ssomero. Nsi waba addayo ku ssomero nti akasente kabadde kabulako bwe kati tukole enteekateeka babeeko akasente ke bamwongerako. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.